nti olwaba nga gavumenti eremereddwa okuzifuna sente zibula wakiri tubafukamye bana batuyambe tukuzimba ekizimbe kino tubagambe nti ekintu kino kirungi naye kiyinza obutakola bulungi singa tetukola ku biteekeddwa okolebwako okutakula omugotteko mu kibuga Kampala ogw'ebyenguka nga tutaddewo light rail batuyambe batutereyo ku sente ne bwe tunazimba flyover zino nga tutaddewo light rail tujja kusambuza ekisemberayo ddala mawulire malungi nti fezi twegenda kutandika eya flyover obuzibu obulina zitambula kasoobo fezi wane eyagula okutawo yali yakugwa 2019 naye neerwawo kakati katulinde fezi tu ebisaba eggwe mangu nga bwe bisoboka obuvunanyizibwa obusigadde ku kizimbe kino fe kukikuluma nakulaba nga kisigala ku mutindo tuleme ate kukifuula n'ebirala byonna gambye wano era njagala kukiddamu buddewo okutandika okuba nga ekola emirimu egyagiteesebwawo oyinza okwebuuza traffic control center negenda kukola mulimu ki mukimanyi bulungi tubadde tukola zetuyita intersections oba bagaita amasaŋŋanzira nga twajjawo enkulungo ezaaliwo netuteekawo amasaŋŋanzira gano naye okusobola okugayitamu n'obutaba nga tukozingajja kyali kyetagisa okuteekawo etuyita ebitaala oba traffic lights naye nga ffe wano ku kitebe kyali kitukakatako okuba nga tulaba ki ekigenda mu maaso ku masaŋŋanzira ago ebitaala bye tutaddeko emmotoka ezo zitambula zitya kubanga ebitaala ebyo mulaba bina eddakiika zetubibwa okubanga byaka red byaka yellow oba byaka green kati sente eno omulimu emirimu gyeyinaku ekusooka okulaba ewande byeya ku bitaala traffic aliwo afaanana atya aflowinga bulungi oba emmotoka zeekutte bwe ziba zeekutte agambe ekitaala twakiwadde eddakiika namba kiba kitegeeza nti tulina okwadjasinga ebitaala ebyo tusobole okubiwa obudde omuntu bwalibira ku kitaala obutono emmotoka zisobole okuba nga zitambula speed kati ebyo byonna bigenda kuba nga bikolebwa wano mu kizimbe kino balaba omugotteko ne badjasinga baba tewali mugotteko then emmotoka ne bazireka ne zitambulanga busobola ki nga bwe zaagala abasobodde okufuna omukisa okulambula ekifo kino balabye nti mu kiseera kino tetunatuuka kubanga tetulaba ekifaananyi ky'emmotoka fezi eddako ey'okuapgradinga sente eno kwe kubanga tuteekamu cameras eziprotectinga wano nga tuva mu kuba nti kituwa kala eraga nti emmotoka nyingi naye nga tekituwa kifaananyi tusobole okubanga tulamu kifaananyi namba plate z'emmotoka ezo eziryawo weba accident weba motoka gyasize tusobole okuba nga tukikolamu ekirala traffic control center tugenda tuyambako okusobola okusolooza ebikwata ku junctions ezo ku ntambula z'emmotoka mu Kampala okusobola okuba nga tupulaningira bulungi ekibuga okusingaako okulowooza nga tetulina data ebitongole ebirala ebya gavumenti bigenda okuba nga bikozesa traffic control center eno wajepaati nosanga olwaleero ogenda kumugula ku town ogende ku mini place ojja kusanga ng'oluguudo bulamba ababodaboda baluta bapakingamu ate tebagambwako KCCA eveeyo n'amaanyi manyi mu kiseera kino kitugendamu ekyebyobufuzi takikola naye singa tumaliriza politics tusaba KCCA eteeketeeke bodaboda okupakinga okuvuga kwennyini ate kati twafunye ekizibu tuli babadde bazivugira ku kibanja mpola obukadde 12 naye kati bafunye ze basobola okuvugira obukadde 6 kati oba zibaddemu kakadde kamu zigenda kwekubisaamu ziwera obukadde nga 3 mu Kampala naye abateesiteesi b'ekibuga bodaboda baziteekedde so ku saidi yange ng'abatakisi tulina stages naye netubeera n'abo bali discipline abapakinga basibako febe tugenda okukwatagana n'ekitongole ne polisi okulaba tujja kusooka basomesa then tulabe nga tubajja kumagulu twagala ekibuga nga ddala omuntu asobola okitambuliramu walaga atuuka mu budde okusinga omuntu okwebaka mu traffic jam ebyabadde aluubirira